okay ainamu ekituufu nti enyiriri ezimu teziri mu Bayibuli ezimu wabula nze ekibuuzo ekituufu kyensinga okubuuza Pastor Bujingo kiri kimu ze zirimu wazikutte azirina mu mutwe mbu kwe kugamba Bayibuli egamba mu kyalo omu wetwogerera ensi ebuuza Pentagon eri wanaakuddamu nti yabanyammwe kubanga kankutegeezeeko omuntu yenna bw'akubuuza nti Pentagon eriwa yenna akubuuza mutuufu okubuuza he or she is a competent sente za Pentagon gye ziri lwaki kubanga ne bwaba tasabirangako wakiri akusabira essaala and ovunaanyizibwa okubeera accountable naye gwe noga nti ezombwa gwe tomanyi bulungi nti febo kati kambuuze enkyango okola crusade nti mujje mulokoke ate embwa ate wagambye eddambwa ate ngo baga nti bane embwa tubanoonye mufuuka abantu tugenze jinya tukola by'olukuŋŋaano olw'amaanyi tubayita mujje mulokoke embwa olwali tulaba baana be nga bagamba bane taata takozebwa ati you are incompetent kwagamba biri byonna ebyennyiri ezitali musoko tusooke tumalirize bino bwe tulya Kulanama nenga nti kale Kulanama ogenda muloga who is Kulanama in the first place we have many tulina ebizibu bingi mu ggwanga tulina obulwadde obuluma abantu covid yali wano sirimu akyaluma you are not helping you are not a solution ng'otawaanya abantu bw'olina budde bwakuloga mu njabaloga we have problems tulina enguzi tulina ebintu abaana baffe bali abantu bali kiruddu balwadde nnyo twale eddagala ojjanjaba abalwadde mama Kulanama muyamba ki Uganda honestly speaking kakati bw'ova n'ogamba bajjo tujja baloga ogumukola omulangira w'egundi kabaka w'Ebungereza mulwadde kansa vayo Kulanama come with a solution don't waste our time here bajjo omutawanyiza bwere kubanga onoonya relevance vayo gamenti Prince Charles nkubuulira nti oyo kansa akuluma nze Kulanama ndi Uganda bajjajja kambaleete bamujjanjabe bajjajja bamaleete bakujjanjabe bw'otawona nga sinze Kulanama toyanzizza nnyo toyanzeege gwe wenna tulaba bwe bali kutufiisiza kadde kw'emboozi mu UG nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan kwendi nnyo ku show we bali nnyo kutulaba yonna gy'osinzira bannaffe abali e Bungereza Stephen Bakumpe n'abalala bonna abali mu Amerika Italy ne bannaffe abagenda okukola mu Buwarabu side awo nawona okwetoololera ensi yonna ne wano ewaffe mwebale nnyo mwebali ddala kutugoberera mwebali kufiisa kadde mwebali kusubscribinga mwebali kulikinga mwebali kusharinga okulanga emboozi zino zitambula bulungi ne zituuka ku bantu tusiima buli abantu muveno nti bannaye mwebali nnyo mwebalidde ddala ne muweereza obubaka naffe tuddamu amaanyi tumanya nti nno bye tukola oba oli awo abantu babirengerera babiraba so toyanza nnyo toyanzege nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan ndi wano ku seti n'omuntu ow'enjawulo mukwano gwange wadde yali yambulako Servant Hilary so tuze tuwayemuko ku mboozi nkakasa nti nno abamu ku mmwe oyinza okuba nga wali omulabyeko abamu ku mmwe tomulabangako abamu oyinza okuba nga obadde owulira muwulire nga tomulabanga physically naye ng'obadde owulira muwulire olunaku lwe ndi naye tuze tubeko n'ensonga ze tutunuulira olwaleero soko nzikirize akubuuzeeko tutandikira awo mwenna abali ku programu eno banna ensanyusa ennyo balaba aye ne munywanyi wange ensanyusa okulaba nga bw'onnyanjudde amanyi nze Servant Hilary Musiima ndi musajja musumba era nga nsumba ekkanisa eyitibwa Kingdom Mind International Ministries Uganda Kingdom Mind International Ministries Uganda erisaidwa Munyonyo Munyonyo bw'otuuka ku rawundi oluyita awali bridge y'Abakatuliki somewhere there ne bw'obuuza ng'okutte ku kidde busaabala wali katona awo kaakati ate ekirala nti Mukama mpadde ekisa nze musumba w'abawandiisi b'ennyimba mu Uganda the Songwriters Association of Uganda ne Pastor Bugembe gw'omutwala bonna buli muwandiisi w'ennyimba in Uganda basendwe basiriva bonna bani any writer nze musumba w'ekibiina ekyo ate ne baproducers Uganda Producers Association yes so Mukama nkoze bulungi ate ndi televangelist zo media mbeerako nnyo media here and there byenyinza okugamba ebisinga obukulu ate ndi musajja mufumbo married person nanavanti wange navanti wange tulina ne avant kati nze servant okay yes kale tusanyuse okulaba ku emboozi mu UG amadde nsaba tutandikirewo waliwo ensonga eyabaddewo Baby Dewo muyimbi ate era abadde muwandiisi simanyi obadde ku side eyo nga gwabatwala simanyi obubadde omumanyi side eyo naye ng'abaddewo ng'agikuba kyokka ng'ate era ali ne ku side munzikiriza ye ng'akkiririza mu kye bayita obusamize
kibayita ennono byabadakiririzaamu era yagenza okufa era nga byenyumirizaamu ye nga tatya kubyogera nti kyali mu kumuziika sikulwisa eyo waliwo omukulu bamuyita Jumba y'omu era kubakulira ab'ennono yakuta omusalaba gwabadde ku keesi omwabadde Babydeo n'agumenyaamenya n'agatako ekigambo kino mbu Babydeo tali mu Yudaaya n'agumenyaamenya nabakola emikolo gyabwe nga bwe baabikoze abantu ab'enjawulo bavuddeyo okuvumirira ekintu ekyo ekyakoleddwa abasajja abo bavuddeyo muli abalokole n'abenzikiriza endala bavuddeyo kukivumirira nnyo ekyo ne kibeera bwe kityo naye ate tujjukira bwe nkuza y'emabega nti waliwo omusumba Alozias Bujingo yayokya Bayibuli ng'ensonga yejaawo agamba nti Bayibuli yali ebulamu ennyiriri era nga azisoma n'ozisonga nti kati luno olubulamu wano ng'asoma ejjaga nti yentuufu ennyiriri ezijjudde n'agikwanaganya neno gyali agamba eya Good News okusingira ddala ng'agamba nti ennyiriri zaali zibulamu Bayibuli n'azokya amawulire ne gakuba mbadde nsaba tutandikiraawo ku nsonga ezebbiri zenkuwadde tuzikwanaganye tulabe otutandikiraawo kaakati tusooke Babydeo kaakati okusooka kwa byonna Babydeo tuba tubamanyiganye personally tukola kubanga nze ndi nnyo ku Beats House ya Brand Beats mbeerawo ojja kunyongerako ku ddoboozi kaakati Babydeo ye namanya ng'atandise ebyayingiddemu ebyo newaakubadde luli teyali nnyo naye ku kyokumenya omusaalaba ekisooka kinjagala okugamba abalabi ba programu eno nti ekitawaanya abantu ffenna ku nsi ekisinga obungi butamanya is ignorance obutamanya butukozesezza ebintu bingi kakati nze bwe ndaba omukulu w'abasamize kuba kati nze kyendowooza nti kye babadde bakola awo kubuulira njiri bagamba abantu muddeeyo mutundizi mwe bagiyita mukomewo mu nnono baatulimba biki bibadde boogera kakati naye obwo buzibu nze bwe nnina n'ekigambo ekitwala religion eddiini nti kakati gwe oyagala tujje mu nzikiriza yoba mu ddiini yo n'otandikira mu ntalo za biki bye tulina n'olumba omusaalaba n'ogumenyaamenya kamera ziraba bino tebina makulu ono si mu Yudaaya bikoze bitya kitegeeza otandika ntalo kyokka ensi yonna gyevudde enzikiriza zonna bwe zitandise bwe bito bwe bibadde nga eddiini eba eyagala nki ntalo twalwana zi crusades ezo twayitanga zi crusades ziba Jesuits twalwana zi jihads eno mu waffe abasiraamu ntalo kyendowooza nti mulembe gwaffe entalo tezikyakola bw'oba ogamba nti gwe olina Katonda gwe twetaaga okusinza nga abaddugavu prove to us naye entalo zikoze zitya omusumba Bujingo zimukoledde bwe yava mu ndeebe wa musumbaani mu ndeebe wa musumba Serwadda entalo zazzaakula ozirabye basumba banne bazaggulana nabo mu nsonga ez'enjawulo ng'ebimu mwayitira agamba nti bagamba mobile money kikyamu ng'agamba nti okugenda mu bibangirizi ne bava ku kyaki ogenda mu bibangirizi ne basasuza abantu okuyingira mu muzova 19 n'ennaku zino ngati ng'okumalako omwaka ng'agamba nti kikyamu n'ebirala bingi nnyo byazaavumirira naye ng'olaba nti ntalo ze zibeerawo ne kimukolera n'afuna abantu bangi nnyo kati ye ate ekirungi kikyalinako advantage nti abantu byali alwana nabo yali abamanyi yali alwana n'ebintu byamanyiikokko wiikize ekyo kimuwa upper hand nti bw'aba bw'alwana entalo byalwana abikola atya abitegeera ne balwana nabo abamanyi ne kati ono wennono nti ekyamazima biri ng'okitwale bwoti nti abantu abasinga bassa ekitiibwa mu musalaba ogwo newankubadde ffe mu bukristaayo musalaba tegukyalina makulu lwa nsonga Yesu yafa ku musalaba n'avaako n'azuukira kiri yali process kugamba kiringa bonsanga ku ntebe wenatuulanga oba wetwabeerera naawe oba okitegedde kati bwonsanga olaba bwenkusanga mba ntula mu ntebe endala eri gye natuulamu eyinza okuba ne relevance naye tekyali nnyo nkulu kuba si wenkyakola ki si wenkyali gwe musalaba gye tuli kati ye bw'aba akola alowooza mbu alina ekyamaanyi ennyo ekitutiisa problemu gy'akoze nti kuvvoola ekikolwa kiragamu okuvvoola okulaga nti bino embeera etanyuma kubanga waliwo abagukkiririzaamu kyekyo bwe bwetaaga okugenda nabo obwogezi bwe gabadde ku sayidi yo bajje kati gwe bw'ojja n'ogumenya n'olaga biki bino tebikola makulu biki ezo ntalo ate entalo tezikola zitya tezinyuma so kyendowooza nti ekyo obutamanya bwe yakozesezza oba okwagala okulaga relevance nti naffe weetuli b'amaanyi tukola kuba kati gwe golowooza eyo enzikiriza kati gyagobako Buganda gyalimu erina emyaka emeka
Buganda ine emyaka emeka ne Bible jogoba goloza Buganda ezokwekana ne Bible emyaka gyerina Bible nkadde nnyo ekitegeeza bw'obanga olumba jjajjaawo olina okusooka okumanya mpya wano mu Uganda naye obuwanvu bwayo Musa yabeerayo emyaka otwogera kati emyaka 15 Buganda eweze emyaka 2000 kati kwega waliwo ebintu katwetaaga just kutegeera n'omanya ate n'ekyokubiri abantu bategeere tukula mu Katonda Katonda tali static nti obeera ku kimu nga bajja tukula enjigiriza yoyo yaliko yatundizimu n'ebiki obwajjajje ebyo byaliwoko Katonda n'agumiikiriza abantu ignorance yaabwe ekisinga bwe kijja nga bwe tukula physically bwe tukula spiritually kati gwe bw'olookingira mu kintu ekimu mbwe abantu mujje kubajjajja katwala ekyokulabirako tebereza bye twalula abalongo wano mu Buganda wali ogeze ku mukolo emanye ebibaayo ebigambo ebinene abamu ne beeyambula kati omuntu alina discipline nga bw'olaba ku nsi engunjufu bikyakola tebikola kati gwe tebereza omuntu bw'oganza omulamu ng'era eri omuzimu gumpa obulamu kwega mubwongo waliwo ebintu nga oyo omukulu jjumba yetaka bitegeera butegeezi tosobola kugamba muntu mulamu agende eri eyafanga naye yafa ayagala obulamu nti ate yabampa obuki obulamu waliwo ebintu kugamba lwakuba nti yalina kikwate mu bwongo kikwate bino tulina okubeera wano okunonono naye ekyamazima n'ennono mulimu ebintu nga tebikyakola maki tebikyakola makulu nga twetaaga naye akule mu byakitegeere tolina bwogeza tundizimu ku Christianity oba Muslim oba Islam kintu kinene nnyo the other is too big osege gwoli kantu akabaafu akatini ennyo gwolowooza tundizimu yo enaatuuka ddi mu America bagule omuntu okuyingira essabo omuntu agule okumutwala wajjajja omwavu nga yagaba obugagga obwongo bukadde nnyo kizibu nnyo kati omuntu okutwala endowooza efaanana bwetu lubaale gwalonze gwalumya envunza ng'ogamba muntu ti kati jjajja bakulonze beerangawo okunywa bwenge nakulumwa nvunza when will you set such a doctrine kwegamba bino ignorance era yeetaaga alokoke obutamanya bungi ebyo byo tebikyakola abantu babeera smart baagala bintu bya buvunaanyizibwa baaga bw'otula tundizimu mukole ekkanisa ezifaanana obulungi ekyokubiri muleme okuleeta oyo katemba wammwe wakujja kutamirukuka kubanga abantu kyebamanyi ku busamize kiri kimwenga miro mindi kati omuntu amaze n'okutegeera nti bw'osmokinga tobacco ayingira nayo nona lungs scientifically proven nti bw'oyingiza omukka gw'emmindi ogenda kulwaza amawugwa nigwo kyagifuuyisa kwagamba olaba nti yeetaaga okukula wabula kati ebyo olw'okuba nti kati nga bwe twogera relevance twamulabye nti gyali kati katumwogerako naye entandikwa gye yatandiseemu nalabyeko ne mukyala waawo Kulanama kubanga Bajjo omusajja wo Bajjo yavuddeyo n'abaako byayogera nga era avumirira ebyobusamize ebyo n'abo abasamize kati omukazi yavuddeyo essaawa zino amuwalalira yaga nti agenda kumuloga nani agenda kuloga Kulanama mukyala wa Jjumba agenda kumuloga ategeere kakati olabye ekintu ng'ekyo kuba kankutegeezeeko the highest degree of faith eddaala erisimba y'okuba eri awaggulu mu kukkiriza is personal transformation is the highest degree of faith enzikiriza yonna bw'oba ogaa nti okkiriza Katonda the highest degree kuba ffe abasoma Bayibuli tugamba lubereberye mu 27 waga nti 26 naga tukole omuntu mu kifaananyi kyaffe mu ngeri yaffe bafugenga gwe bw'oba otukakasa nti Katonda gw'osinza yatonda eggulu n'ensi yatutonda abantu okufuga your life should be a demonstration si bino byakuloga simanyi njakuloga nze nina amayembe that is all stupidity bw'oba ogamba nti gwolina Katonda yatonda eggulu n'ensi yatubuulira yatonda abantu to dominate yensonga lwaki ku nsi kuno teriyo kitonde kyenkana muntu magezi tewali kubanga yalina okuba manager ekibi bwe kyajja ne tugwa katukaana bukaanya okubeera successful kati bw'oba oyagala otukakasa nti gwolina Katonda omulamu help us dominate the environment not tuloga not mayembe era ebyo kati olabo bw'obutamanya bwe gambye kugamba ignorance of the highest order bwe tulya Kulanama nenga nti kale Kulanama ogenda muloga who is Kulanama in the first place we have many tulina ebizibu bingi mu ggwanga tulina obulwadde obuluma abantu covid yali wano sirimu akyaluma you are not helping you are not a solution ng'otawaanya abantu bw'olina budde bwakuloga mu njabaloga we have problems tulina enguzi tulina ebintu abaana baffe abantu bali kiruddu balwadde nnyo twala eddagala ojjanjaba abalwadde kuga twetaaga enzikiriza nga it is a solution oba okitegedde maama Kulanama muyamba ki Uganda honestly speaking kakati bw'ova n'ogamba Bajjo tujja baloga ogumukola you are wasting our in fact those people are not worth my time because always about we have problems njagala okutegeeza ezitumala zi Uganda twetaaga omuntu obanga wasisinkana Katonda mutondizimuwo jangu with the solution
ogende nti bannange nti obuseegu obadde bukutte Uganda nti jjajja yaŋŋambye bwatu tukole bwe tutyo ebintu bikole bitya bitereere bannange President Museveni nti kino kibadde kiteredde naye nze bwe nayogedde ne jjajja n'aŋŋamba have solution bakyali mu ntegeera ya bu personal God oyinako Katonda kukulanama obuyembe bwe waka nja kuloga kyokka ng'oli ku muntu omu tuli ku Uganda ekunukkiriza milioni 5 how dare we waste time on you gutuyinda so era kyovula bajja kusigala nga always behind kubanga obwongo bwabwe buli so limited to their personal life and village obokitegera naye katwogera Katonda bwe twogera ku Yesu twogera ku international God Katonda wansi yonna gotukako mu America nga people bow balina differences of beliefs but they bow before one name tosobola muleeta kujjajja ndawula gwogamba ne Kenya nobaganda nebaga ogambyani ngoliranya kusperinga linnya lye ojje mu nsene kale people are very ignorant kyovola nti abaddugavu tukyalina obuddu buwanvu bw'abanga omuntu akyavaayo kulanama ng'okuprovinga kaletebereza sachi difference kubizibu byonna bye tulina okulaga amaanyi gakulaga nti bw'amaanyi kuloga bajjo bw'oba oyagala kulaga amaanyi go nti w'amaanyi then jjawo siriimu oba si kyo jjawo malaria oba si kyo because the incense of religion oba incense y'okukkiriza Katonda Katonda atukolere bye tutasobola ffe tukole bye tusobola ye atukole bye tutakola tutya bitasobola that is the incense of God bottom line kuba Katonda is the creator, the beginning and the end. Bule tugenda jali tuba tunonye kitasobola. Katosobola kujja ate kuloga bajjo. Ngano amasasa asomo kuba. Ngano obuto obumuta kati gwa ate okulaga okuprovinga mboyina jajjo w'amaanyi ate kumuloga. What stupidity is that? Sibisobola ebyo kati abo ate kyali muntu alina budde obwo. Era bazuukuke, let them get saved batandike ebintu ebipya. Niwakwade naffe munzikiza tulinamu obuzibu obw'okuviolatinga bajjajja ffe nti oli talima bijja biki such ignorance naye mu ddiini era gyeri we have some ignorances naye ekituufu kiri nti ebyo ate bye baliko mbu abantu leetasibwa kati nyinza okusinza jjajja kati nze nzaalibwa Ttanda I can tell you nze nzaalibwa Ttanda era ekyalo we nzaalibwa Kitanda Kitolo Ttanda atuli waggulu ntambuzawo bigere n'ekisala ky'Ettanda we nasambiranga omupiira nakulembera Ttanda aliwo nga jjajja nasoma naye primary bonna bamanyi family yange kubanga bali bangeye kwaga obufere kati kweza madoyo kati the generals are the best way we can handle Bujingo but those ones that is stupidity of the highest order tekyali muntu alina buddobo okitegera ekisooka we are no longer into physical wars lete bijambi lete mundu lete tetuli mu ebyo twagala how the solution to improving our environment kyetunoonya kati science kyanoonya education kyanoonya ne religion kyalina okunoonya how humankind abantu nga ate humankind simwe bakulanama hewamwe gyosula mukayumbako n'ekyalo uyatonga bano human race olwaleero kati kwankute olwaleero please omulangira wegundi kabaka webungereza mulwadde cancer vayo kulanama come with a solution don't waste our time here bajjo mutawanyiza bwere kubanga ononya relevance vayo gamenti Prince Charles nkubuulira nti oyo cancer akulumanze kulanama ndi Uganda bajjajja kambalete bamujjanja bajjajja kambalete bakujja botawona nga sinze kulanama ensete grant Uganda ina relevance ina ne Katonda gwesinza gubagamba nti w'amaanyi kati bwa kitabeere ekyo ng'olina bajjo that is relevance chi popularity kutumalira budde temuna kitumugattako gwomenye emisaala ba Yesu okoze bulungi but what is your solution nze oyo simanyi jajjani oyo yagenda nakulembera Jumba natandika mulaba era ku National Theatre awo mpozi nani muwulirako ninga teriyo kintu kiri relevant kyempulira I did not Jumba even to an extent simanyi na Jumba n'omuyimbi upcoming yakayimba oluyimba olumu amusinga erinnya kikyengezaako gamba okujjako okunoonya relevance kubanga ofunye omulambo ofunye baby day wakuŋŋaanyiriza abantu kati osooke namwe mulage nti you don't need to prove anything prove with your life obulamu prove with giving us solutions tugambe nti kulanama yakozebwa ati Jemba yakozebwa natuwa amagezi ku nsonga bweti banene Uganda eteredde kubanga okuva batundizi mule bajja ebintu bigenze bikola bitya bikyuka banne Uganda ogenda okulaba nti bintu bitambula bulungi naye oddeyo olw'okuba baby day wafudde lwaki bulijjo tovanga nga baby day otafanga kireza we are looking for relevance kati ffe abatunuulira ensi mu bugazi bwayo nga global village globalizing the world gwe tetulina kitukwagaza n'enzikiriza tulina kitujagaza kubanga nzikiriza ya mutwego ya nnyumba yo ya mutwego waliwo ebikolebwa ebyobuwangwa katugeze kati ng'okusumika kutekako omusika baba batekako omusika basumika olwo emikolo gy'ebyobuwangwa egikolebwa awo waliwo n'ebintu birala bingi nnyo ebyo byo bibeeroke
kakati mu buwangwa bwaffe kanjogere ku bw'Abaganda wenkulidde nti waliwo obuwangwa obulungi n'obubi. Obulungi buliwa bwe butya n'obubi bwe butya. Kakati fe abakkiriza mu Katonda yatonda eggulu n'ensi n'okukkiriza mu Kristo Yesu omwana we, tukkiriza nti ebintu ebyo byonna obuwangwa bwe twakolanga, omanyi ekigambo religion is man's search for God. Eddiini ye muntu ng'anoonya Katonda. Kwabwe twagwa mu Edeni essula 3 ebintu byasansabaga omuntu katakyajjukira Katonda afaanana atya, omuntu yennyini aliriddawa, nze kennyini nakola nti okusinkana Katonda, buli omu n'anoonya solution. Ensinza zonna zolaba ku nsi we zitandikira man's search for God, nga buli omu anoonya nsinziza ntya Katonda. Fe Bayibuli etuga nti Katonda ebyo byonna yabigumiikiriza ebbanga ddene mu kitabo ky'ebikola by'abatume, ng'agumiikiriza abantu paka ye yennyini lwali yambala omubiri kye tuyita Kristo Yesu, n'ajja n'alaga abantu the true worship bwefaanana. Kakati mu kalicha zaffe naffe eddiini we zigwa n'abatundizi mwe bagwa. It is man search for God. Nabo banoonyaani Katonda tumusinze tutya, tumusinkanye tutya. Kyovula nze sibajajinga nti basiro wadde bategira. It is man search for God. Ekizibu kwe kugaana okuyingiza ebipya. Kugamba okula mu Katonda balina bye baali bamanyi. Ngagamba bajjajjaffe bazuula eddagala. Tegedde omuvubuka babanga awunya owesiga ebbombo. Ebyo bajjajjaffe babiyigiza, si bazungu babitugiza, era si Bayibuli. Waliwo ebintu bibazuula ebyokulya bye tulina okulya ne tutalina kulya ffe nga wano mu Buganda. Ojjanga oli mulwadde n'agamba genda n'ogw'omuddo bwe guti. Genda n'ogw'omuddo bwe guti. Bajjajjaffe batuyamba okuzuula ebyo. Boogera okutunula mu ngeri yaffe ey'okwanjula nti tutwala mwana w'abandi nga tosoose genda mu baki mu bazadde be. Those cultures are very good. Ate bw'onaazeetegereza ne bibirikale gyeziri nungi nnyo era tuba tutwetaga zikolako kintu kyonna. Kalicha embi eyo kalicha yokka eyataakingako spiritual energies. Egamba nti nkwadde akantu kano jjajja nzoyizoyi oba jjajja gundi emizimu gikaze katikati kano bonaakakwata okafuuyire laamiriza emirundi 6 eyo kali kyankyamu kubanga Katonda oba omugaseeko. You are breaking the second law in the Decalogue. Kakati ekintu kyonna kasa kijjako okulaamiriza naye bwe kibanga it is normal herbalism nga bonaaga nti nkuwadde da mukyala wa lubuto kaamire mumbwa. Fe abalokola abakuze okutegeera n'okwetegeeza Bayibuli. We have no problem with that. Kuba tumanyi eryo ddagala. Bw'oga omuntu ti nnyo omululuuza bajjajjaffe babitubula. Balina ebintu bingi batubuulira. Kati omwana omuganda, omwana omuwala fukamira ng'obuuza bbaawo. Omwana omuwala yiga okufumba oluwombo, yiga okukola ezo kali kyanki nungi. Kakati n'okussaako omusika si kikyamu. Singa kiba tekinvolovinzeemu kuyita mizimu. Ono katudde wano katuletereka n'akabugo bakamuteekeko kubanga wanalaganga nga kitaawa amutambulirako. Obwo busamize ebyo that is ignorance. Oba okitegedde naye kasita kiba nti culture yaffe it is all about motivating the well-being of a human being. Kuga tubedde tutya obulungi mu society. Abaana mubuuze ku bazadde bamwe tugendeyo omuntu waba afune tumuseeko omusika agenda okukuma ku mafamire ye. That is very very intelligent. Kubanga ne mu Bayibuli mwe ebiri Ibulayimu yali afa yalaamira Yakobo. Ebyo tewali kyakabi ne Yakobo yali afa yalaamira Yusufu. Kuga ensi yezze ebyo si bipya. Ezo culture nnungi naye embi zeze zaataakinga obusamize ku bintu ebyandibadde ebya bulijjo. The wrong culture. N'ekisigadde dressing code yaffe yali nnungi. Ffe twalina Kulanama wano mu Buganda tetwalina. Abakyala bayambalanga bulungi. In fact ng'omukyala asobola kwambala lugoye lutuuka mu maki mavivi nga lubeera wansi. That is a very good culture. Oba okitegedde omusajja yabeeranga waliwo ebintu ebirungi ebyali ebirungi ennyo nga mutuufu naye bw'obiraba obyagala. Naye kati waliwo bino ebaleese baagala kulaamiza baguze n'amayembe baguze biki osamize biyite emizimu genda abalala balenya bavudde ono bagenze Tanzania banoonya byawongo. Banoonya byawongo ne tebakyalina discipline. Kakati omusamize omutuufu yekka yamenya omusaalaba si musamize mutuufu tekisoboka. Nze nakuli wajjajja nga musamize babeera disciplined nnyo. They respect all people. Kyova olaba abazungu bajjalo nga baleese Bayibuli nga kabaka waffe musamize Kaswa yatulako emmandwa naye engeri gyabaaniriza kitegedde ye musamize ekisooka tebabeera intimidated by other powers. Bo bakakasa nti kyebasinza kyekituufu. Kati gwe boleeta ekyo tebakuwakanya kubanga bali very naye kati ono okumenya omusalaba kiraga incompetence. Kitegeeza you are not sure of what tokakasa kyolina kyovula kati okuba ebyabalala gwe okola otya obeerewo naye alina ekituufu teyeetaaga kukuba kyabalala. Just prove. Era yandibadde bw'oba tokkiriza mu musalaba guggyeko nti bannange ffe tuziika bantu na misalaba nti kati omusalaba ogwo tujja gubawa munonye muteeka banne faaza wo oli wano nti kwata omusalaba ffe tubaziika na muki ye abange obanga olina amaanyi kiye kuziika n'omusalaba. What is wrong with musalaba? Ng'olina amaanyi bw'oba olina oli ogambye muzimu agenda kudda akomewo mu bantu abeera n'amaanyi mangi okusinga abalamu omusalaba gwe gunamulemesa okudda kati odda otya ku ekyo okitegedde. Kiringa nze bona ngamba nti kati nze ndi mulokole nonga nti tugende mu muzikiti nti tugenda kukola kutya kusaala nti teekako entalabuusi nga ngamba muzi omulokole sisaako ntalabuusi. What is ntalabuusi?
era nja kugisaako ntekeko ne kanzu tukole tutya tugende kubanga I'm secure with what I know okitegedde bw'oŋŋamba nti kakati mulokole nti tuli mu ekereziya nga tuli wano why don't you go what is wrong with ekereziya bw'oba ogamba nti okkiriza katonda w'amaanyi nga ne bano banoonya katonda go with them bw'obanga oli secure with what you are saying kati bw'otandika okuyomba nedda manyi kati nze sirimu katolika nze siri protestant kitegeeza you are bali boolwanyisa bakusinga amaanyi kubanga teri yalwanyisa kyasinga maanyi wongo kazola ndiko kumenya emisalaba kiteeza kikusinga amaanyi that's why you are fighting it so kati abo bajumba they need relevance chi popularity fere tulina budde bwa abantu ngabo twagala ba amagezi munoonye katonda omulamu mukirize katonda mutamulene katonda ate ekyokubi katonda aliwo kutugasa kola bitasobola yeah don't waste your time in that hopelessness bakuze mukunywa esomwenge nokuta nze balaba lyettanda kwe bakakubakazi kunywa mwenge kola biki nane kitange yabakuŋŋanyamu enkoko lujjalo nolamba n'okulya embuzi enyama y'embuzi kitange ennyini abakuŋŋanyamu enkoko zijjudde bw'ogenda nga bakwate eyo ŋŋanzira mwoyo katemba okay kale toyanza nnyo toyanzeege so mbadde njaga tukwate ku nsonga because nalabyeko awo ebifaanagana wadde ng'ate wali musumba yayokya bayibuli gyagamba ebulamu ennyiriri tali ntuufu ekintu ekyo kiri kitya kakati musumba Bujingo musajja mugezi naye sometimes nze ndaba yange very excited by things very excited akyamukirira akyamuka akyamuka kakati lwaki ngamba bwenti nti kati nganza atutta obudde okusomako ku bitabo byetukkiririzaamu naddala bayibuli bayibuli nze ne kulwana ngisomye because nze nnoonya katonda bonna bayibuli eyo kansooke mbulira abali eyo kubanga baleme okuddamu okubula ku nsonga eno bayibuli ey'Abebbulaniya mwe tujja bayibuli gye tusoma bayibuli y'Abebbulaniya mwe tujja bayibuli gye tusoma original bible bannabbi kwe baawandiikanga ku mayinja ne ku maliba teina nyiriri na verses teina chapters na verses Yeremiya yawalabulanga bwalabuzi okuva ku Yeremiya emu paka gyakoma oba 5:2 yete yalina namba tekwaliko namba nga bw'owandiika bw'oba owandiikira mukazi w'ebbaluwa oba owandiikira omuntu ebbaluwa oteekako mbu eno line esooka nkutegeezezza bwenti akale ate ku yokubiri namba 2 mpandiika buwandiisi kati yeye original bible yo bweri teinaamu nnyiriri teinaamu chapters kati ekyo Pastor Bujingo kyali yeetaaga okumanya theologically kati aleme kukyamuukiriza abantu nabbalimba kuba malira biseera mbuzi nenyiri teziriimu kati bwe kibeerawo ekiro kitegeeza ate nyiriri zaayingiramu zitya abagezigezi katonda byawa amagezi bantu bannaffe myaka juzi ne bagana naye kati omuntu bw'anaabanga anoonya bayibuli weegambira nti mwagalanenga mu kitabo kino ekiramba kuba kitegeeza oba olina kusoma lubereberye paka kubikkulirwa temuli muva wona akisanga era baatandika na kusipootinga enkola eri nnomo bakiregera bamaze obijja ku maliba ku mayinja kati basipootinga ne baga nti tunoonyeyo engeri ennyangu omuntu waba anoonya ekintu bw'akiraba ne tutandika chapters ne verses nti okusobola okwanguyizaako abantu nti oli wabayagala okutegeera kino akifune mangu era oba osoma bayibuli ebbaluwa ya Pawulo eri Abakolinso nga mwasa chapters mu bbaluwa kakati eyo bwetyo bayibuli bwe yali okay ayinamu ekituufu nti ennyiriri ezimu teziri mu bayibuli ezimu wabula nze ekibuuzo ekituufu kyensinga okubuuza Pastor Bujingo kiri kimu ze ezirimu wazikutte azirina mu mutwe mbu kwe kugamba bayibuli egamba omukyalo omu sigamba okusoma ngamba okukwata okugoberera okugoberera olwo lwawedde nga tolina bagenda ku zino zitaliimu kubanga teri atandikira mu secondary omukyalo paka okufa lwekubaawula olwo lwawedde wetwogerera ensi ebuuza Pentagon eri wanaakuddamu nti yabanyammwe kubanga kankutegeezeeko omuntu yenna bw'akubuuza nti Pentagon eriwa yenna akubuuza mutuufu okubuuza he or she is a competent sente za Pentagon gye ziri lwaki kubanga ne bwaba tasabirangako wakiri akusabira essaala ne bwaba tasabanga ssala maama we asabirawo alina zaamuweereza nga aguze gula kikooyi n'azireeta muzimbe Pentagon nga zivudde mu nsawo ye so ate church is a social
embodiment kyaki kintu kya society si kikizo ne personal issue okitegedde yensonga lwaki nze mwenzija nensanga ekereziya nyingira teri ambuza ati ateggwe nti ovuddewa bwensanga omuzikiti nyingira teri ambuza ati ovuddewa bwensanga aba 7 sido babalokole nkola ntya oyingira kubanga eno social entity kintu kya ggwanga lyo lyonna kati omuntu yenna buli na Uganda yenna avunanyizibwa okubuuza Bujingo for Pentagon and ovunanyizibwa okubeera accountable naye gwe noga nti ezombwa gwe tomanyi bulungi nti febo katika mbuuze enkyango okola crusade nti mujje mulokoke ate embwa ate wagambye eddambwa ate ngo baga nti bane embwa tubanonye mufuuka abantu tugenze jinya tukola by'olukungano olw'amaanyi tubayita mujje mulokoke embwa okitegedde kati kubanga olwaleero siri mulokole enkyankola ntya mbeera kati ate jjo wampisa embwa Paulo waba tuyigiza mu kitabo ky'Abakolinso yagamba Abakolinso esooka essula 2 n'agamba nti ffe tubuulira Yesu spiritual things in a spiritual way tubuulira Katonda tubuulira omwoyo wa Katonda n'enkola za Katonda naye mu ngeri y'obwa Katonda era mu ngeri y'omwoyo tetumubuulira bubuulizi Katonda newankubadde ng'oboyogera kituufu era afaayo ku ngeri okyogeddemu kati bw'otandika okuyita abantu abavunaanyizibwa ku kkanisa gy'ogenda okuzimba e Uganda n'abamu nga basonze nti embwa then ezo nyiri tonoonya zitaliimu then forget about nyiri zitaliimu kati kyoba okola so kulimi Bayibuli egamba bw'osoma Timoseewo ekisooka essula 3 ennyonnyola ku musajja yenna eyeetaaga okuba overseer oba omusumba ebimu ku byo bye bino bye njagala Pastor Bujingo atannaba kujjajinga nyiri zitaliimu asooka akoleko egamba nti alina okuba nga musajja mukazi omu yenna ayagala okubeera omusumba ye kiyita overseer alina okuba n'omukyalo omu ekyo ng'abaana be baweebwa ekitiibwa mu society obanga baweesa erinnya ly'ekitiibwa olwalutula babaana be nga bagamba ne taata takoze bwati you are incompetent kwagamba biri byonna ebyennyiri ezitali musooka tusooke tumalirize bino tusooke tumenyesha nti banne ennyiri Katonda ze yampa nti ezo nzikoze ntya nzimazeza naye waliwo zino zessiraba nazo njagala ozikwata awo tunaakuwulira waliwo kye bayita moral authority oteekwa buteeku mbabuuli abasumba and this is not personal nze siri kupasa Bujingo lwa nsonga nze pasa Bujingo mbambi si musajja mubi kubanga anyambyeko mu bintu ebimu here and there ku media ye nengenda naye ate tekingana kwogera mazima nga bwe gali kubanga neetaaga amazima n'abapasa abala bategeere you cannot grow too big beyond God's word tosobola kugejja kusinga kigambo kya Katonda era bwe tutandika okutwala bwe tutyo tuba tukostize so dearly tukutaddeko omuwendo gw'amaanyi so kyengezaako kugamba kyekiriwa nga ebyo byoko kya Bayibuli byo byali ignorance yali alina kyatamanyi bumanya ku Bayibuli nti nenyirize yekwase zitaliimu in the first place zonna tezakola zitya tezalimu exactly ate bona asoma Bayibuli yonna kati nganza agisomi nze nakagisoma 10 neegi ndiko 15 from Genesis to Revelation bunaku olukya kikyengezaako ga bona agisoma Bayibuli yo reputation yeddingana luno ne bulutabaamu kati gwe mugamba aleeta olunyiri lumu olutali mundu mumwe mu version endala ng'era mwe luli mu Bayibuli kwaka tosobola kumenya mumbu nnyiririmbu zaabuze ekintu kimu kiyinza okwogerako emirundi nga 2 mu version ze zaaki ez'enjawulo kati gwe oyagala bwagazi relevance okuva embuka kati n'olunyiriri kati nga meno Bible teruliimu gw'onoonya relevance bwe ba Good News nfusoma King James ani aggaanyi lwaki oyagala okwokya Good News ng'ate omanyi bulungi mu masomero bw'obanga ofolowinga ebigenda mu ggwanga ye Bayibuli gye baagala okusoma kati gwe kikyogezaako kugamba era ne bakola satula era wali gye bateekako Good News Bible kubanga eri simple ate Bayibuli zino n'abantu babitegeere muve mu bintu by'okudongo omanyi ignorance yetawanya abantu waliwo z'otuuka Bayibuli nga mu poetic books ebitabo ebyo byolaba Ngero Zabuli Mubuulizi Songs of Solomon Job nga yo nnungi nnyo mu translating ebyo bulungi ng'omuntu yakyusa Bayibuli eno yayina okubikula kwa njawulo nnyo ku poetic books n'obawo gy'osanga nga yo nnungi mu historical books mu kunnyonnyola ebyafaayo bya Bayibuli bye Easter by'osoma Abasamwiri buli Bayibuli erina amaanyi gaayo kati omuntu yenna anoonya okumanya si kirungi kwesiba ku Bayibuli etya wabula ate zonna ozeetaaga bw'obanga ddala onoonya okumanya ekisingako kubanga buli muvuunuzi alina kyaba yannyonnyola okusingako buki obulungi kati gwe bw'ovaayo n'ogamba abantu nti Bayibuli eno ngyokyeza kubanga teinaamu ennyiriri 5 teziriimu maama ennyiriri ezirimu emitwalo emeka zo wazimaze so let's not waste time kukubya abantu mbu eno Bayibuli kati era mulimu ne bensanga eyo eyo Bayibuli yamwe enfu ne kino kankyogere ssebo kuba omukisa ngufunye Bayibuli si kitabo kya ddiini Bayibuli is not a religious book si kitabo kya ddiini ekyo njagala kitegerekeke bulungi nnyo abandaba
Bible constitution ya nsi eno. Bible si kitabo kya ddiini wabula constitution ya nsi yonna nga Uganda bw'erina constitution eya Uganda. Bible ye constitution y'ensi eno. Katonda bwe yatula n'abikulira abantu ab'enjawulo. Ensi eno bw'erina okutambula nga bw'ayagala ekole etya etambule. Ojja kumbuuza lwaki oyogedde ku Kurani. Kurani ye Bible. Kubanze Kurani njogera nga agisomye. Nda mu bitaano ndagaano nkade Old Testament ba Isaya mwebali ba Yeremiya Yesu mwali ba Yokana bani mu Kurani bonna ba Yobu ba Musa bani teriyo nze njogera nga agisomye. Kurani ndagaano nkade 95% Old Testament. Kati wenjogera Kurani yonna Bible okitegedde. Kakati wabula constitution eyense eriwa no mwetuli Katonda nga tuwamaga kyovula Bible erimu boyina okwambala erimu okuyigiza abantu okusima toyi ezo na verses alizagala buli buno omukisa ndizimuwa erimu okuyigiza abantu balina okulya olya boti kino tolya botino okutambuzaamu amaka abakazi wasaba meka bozaala abaana bakuza otya okola otya n'emikwano balirwana abo nyiri zino z'owulira nti omulirwana ali okumpi asinga oluganda ali ewala eyigiriza omuntu bw'agenda okuyita mu nsi muno physically and spiritually. Kuba spiritual alina okuddayo ewaabwe. Omwoyo ogutudde mubiri gwe. Wabula ate mubiri mwatudde gwe gulya mmere. Kati byombi ebikola eyigiriza omubiri nti ogenda kusanyuka otya mu nsi muno. Omaleko bulungi nga tokozesa banno nawe tuweekosezza. Ekyokubiri okuumya otya omwoyo Katonda gwe yakwesigisa okujja ku nsi kuno gulage ekitiibwa kye ogenda okuddayo ng'olina empeera. Byebintu bimeka? Bibiri. Kati saagala bantu bagatte religion with the Bible. Bibiri byaki? Kyokala nti mu ddiini nnyingi ojja kusanga nga waliwo ebiri mu Bible bwe batakola. Kubanga yo ddiini entity bwe baasalawo era ne bagamba nti ffe twasalawo okukola kino nga Bible egamba kira nabo bakola kiki? Nabo bakola kirala. Kati bibiri bya njawulo. So Bible yo constitution era omuntu yenna kino tekyetaaga kwegayo Bible ne bw'oba togikkiririza buli muntu yenna asembayo obusiru yeetaaga ogisoma. Amagezi gokka agirimu. Buli muntu yenna asembayo obusiru yeetaaga okugisoma. Kubanga eno constitution tekiri ku kiki okkiriza. Yeeri ku kintu kambuuze. Abaana baffe bagenda kusomera basoma bitabo byani. Bitya? Ebitabo byasoma syllabus. Kati bwe tuleeta ekya science ani yakiwandiika? Muntu oba kyakka kuva mu gula ekitonyi? Muntu yakiwandiika. Naye nga baba kuba n'emboko kukisoma. Emboko zivuga. Okusoma omuntu kye yawandiika. Naye banne tulina obunafu. Kati obanga osoma omuntu kye yawandiika omuntu gye yawandiika mu Uganda muno n'akola research ye ku ate science gwe mboko omuntu. Science is the study of living things and non-living things. Science tagambangako I'm the creator. Yagamba nze nsoma I'm the study era tagambanga nti namala agamba the study. Buli luki ayongera kusoma. Kati ate Bible osoma yatonda yennyini. Kati osoma bye yatonda. Science ye kyasoma soma bye yatonda. Nenda babo ogatta omuluza ne bino okola kwinini ogatta bino okola kino naye era akyasoma. Science is a student of God. Toyina bodira science n'omufula wa kitalo nnyo nga ate student. Kyokka Bible osoma teacher. Kakati omuntu yenna kyeŋŋambye nti asembayo okutegeera empola weetaaga okusoma teacher. Ekisooka teacher agamba ki ku bintu ebimu. Kubanga science tena bagamba olina bw'osanga omuzibe n'omukwatako naawona. Study sigirina. Biveeko sewa abamuzibe tugajjemu oba si kyo tumuteeremu amalala kyetusobola okukola naye byogamba ddemu okutunula. Naye teacher ganna ekyo kisoboka eyo nga nsanga omulema oli namuteekako emikono amusabira n'atambula. Kakati omuntu yenna yeetaaga okutegeera Bible togimixinga weetaaga ogisoma. Reason being weetaaga okumanya spirit kuba Bible yakola ebintu bisatu. Nzabe wange mbabula ku Bible study. Ekisooka Bible yakula Katonda bw'afaanana the characters of God oba the attributes of God. Katonda yatonda eggulu n'ensi afaanana atya enkola ze. Kubanga toyinza na kudiringa na muntu gw'otamanyi enkola ze. Ekubulira enkola za Katonda. Ekyokubiri kyekola ekuyigiriza ensi mw'oli bw'efaanana where you are. Bw'omala okumanya Katonda n'ekubulira n'ekifo mw'okola otya mw'oli gw'olwa etya. Ekyokusatu n'ekuyigiriza gw'onyini ofaanana otya. Kati yo Bible ekkiriza nti omuntu bw'amanya Katonda bw'afaanana n'ategeera yennyini omuntu bw'afaanana n'ategeera n'ensi wali bw'afaanana tayinza butawangula. Bw'otegeera ng'oli kaveera ng'oli ku muliro togusemberera. Kati obuzibu kwe kubeerawo omuliro nga tomanyi nti oli kaviira. Kyova ojja ng'osaatuka ne bakusaanuusa. Kati ebintu ebyo byonna omukulu yali tosobola kubitegeera. Aliwa? Eyayokya Bible. Ndi kakati
okutegeera Katonda kutwale bwoti somero waliwo abali mu nasale waliwo abali mu P3 waliwo abali mu P7 secondary university n'abatikkirwa naye ffenna tufa tukyanoonya kutegeera kakati levo kwobeera byebyo byokola era byoyogera ye levo kwoli kuntegeerayo woba otegeeredde kati obuzibu gwe kubeera omugumu ennyo teriyo birala kati oluvannyuma n'olyoka okizuula nti waliyo ebiki kati guteeberezayo bayibuli egamba bweti nga tonnayo kya bayibuli yo bayibuli egamba bweti negamba nti ffenna tuli baaluganda mu maaso ga Katonda era Katonda yatugamba ku nsi 10 ne mu ggulu 10 abantu ekkalani abaavu baggwayo nga tonnayo kya bayibuli ye bali bayitirivu ate mugwana okubeera ku leveemu yo bayibuli kyegamba nti olwogwa muli baaluganda oteeka okunoonya muganda wo Katonda yabuuza Kayini nti muganda wo Aberi aliwa kwagamba obwavu bwo buli mu bantu babajja basabire wo bo bavuddemu nga tonnayo kyanyiriri ndala obwavu bo buvuddewo bo bennyini abajja gy'oli kubanga mulimu omuntu ng'alina kapito ya 5,000 waliwo omuntu ajja ku Kanani ekyamagero kyano kya 5,000 yagifunye okitegedde omulwadde w'ekizimba kyawonye nga tonna bakutubuzanyirizi taliimu tutandike ne basics waliwo ebintu ebitandikirwa ekizimba nno kinene nze njagala okutegeeza gwe bw'obanga olina amaka kati ago gonna gatunulanga muntu nze naye ak'ebisenge 2 nze asabiraawo nze wamekinze sure nti konkali nayo emmotoka ovuga ensajja bukadde 6 bukadde ekunukiriza kawumbi nze nina akagaali asabira ku Kanani nze naakafunye. These are the things we should look into. Tunulie ebintu okumanya nti kati gwe nokeerenca kati gutebereza olwalero mu Uganda as we speak abantu bavuga ekintu kimu people power kitegedde side zombi zetaga okuwuliriza abantu balina concern zaabwe ne baga nti ekyamazima nti nedda twetaaga obuyambi twetaaga gavumenti tukole bwe gwe nova eno nti eyo mbiveeko oli agenda kufuga emyaka what are you saying ebyo byawedde soko tunulie to making sure nti nganzo omusumba nti kubanga nze nsumba bantu yes nze sisumba system okitegedde nze sisumba government nsumba baki bantu kati ne government wenyingirira mu waliyo bantu wabula nze ng'omuweereza nakusooka kutunuulira nti abantu ba Katonda well being of the people of God as an entire human race bwe mbandi mu Uganda abantu ba Katonda bali batya oba kitegedde twagalanye tuzeemu okusonyiwagana tuli balamu obulamu teriyo muntu mu kanisa yange kati nga Kingdom Mind teriyo muntu afa bwavu teri kugamba abantu ba Katonda basobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo ne bebaza Katonda waabwe si nsonga balidde kifaanana kitya abantu ba Katonda basabire ewange basobola okusasula kafiizi ne bwe baba nga mitwalo 2 oba 3 ayina obusobozi. That is the relevance of the church. Kati bwoba si kyokoze totawanyana nnyiriri ekya bayibuli nakyo kanti bagamba abasumba mutanya nnyo abantu ekigendo kya Katonda kiri kimu yenza okufuuka bayibuli Katonda gyayagaza nnyiriri ezo z'olaba n'essuula the all plan is bayibuli eberenga etambula. Omusajja yagamba lwe baavaayo okwemulugunya ku by'enguudo abanupu nga begasa n'abeebibiina ebirala ne basimba ebitooke yavaayo n'agamba musumba Bujingo n'agamba nti singa gavumenti yagamba nti singa tuvaayo tegamba nti na gavumenti yagamba nti singa tukwata abavubuka abo ne tubakuba mu makomera Uganda egenda kutereera. Kati mbuuza which kind of pastor is that? Kati kiki kyoga kuba osumba ki gavumenti osumba bantu nze ndowooza as a pastor come out with a amicable plan ogambe nti nze kyendowooza nti abantu banupa balina reason. That is a purpose. Ekibuuzo kiri nti enguudo zo nkole nti nedda waliwo ezitali ki ezitali nkole gavumenti tubeebaza mina kye mukoze naye waliwo ezitali ki ezitali nkole mbadde gavumenti ti tukisimbeko amannyo kubanga abantu ba Katonda ku nguudo ezo kubasabu bizinensi zaabwe. Abantu ba Katonda ku nguudo ezo baagala okutambula ku sipiidi atuke kalimu anoonyeze ekinaagula emagalo ki eddiba gwe weesiimye nti gwe munange ovuga emmotoka nnene tewulira binnya olina n'amaka amalungi mwosula naye waliyo abantu ba Katonda ng'anoonya ekkubo ero boolikola ne kapolitiki ke yalitunzeko ekitundu ati kaka bizinensi kali nnyo omuwendo tebamudondola asobola okusaako akadala k'amanda kakati how dare you come out noga nti beetaaga tubakwate buko kiki kyo which kind of pastor are you? Kugamba wajja kucho bw'obodule Yesu bayibuli egamba nti Yesu yajja ku nsi kuno Katonda mubi
emyaka gyamala 3 n'ekitundu kigambibwa nti yamala ebiseera byonna ebisinga n'abantu ba wansi kubanga Katonda wajja mulamu bw'omuntu he has come to improve your life. Yes. Azza okulaga yo purpose, azza okulaga obulungi bwe ate atandika n'abeetaaga. Era Bayibuli egamba nti bannaddiini ne batandika n'omuvumanga gulwaki obeera n'ababeera obubi n'agati aze n'abalwadde which gagga which Yesu are you serving kati gwe mukama abagagga ogano gati abo tubayole kwegaliwo ebintu ebimu etaka kuzuka buzukusi tutegeere basumba bannange tubeere bamazima bw'obanga okay gwe government yekulabirira yekuwadde emirembe gy'olina that is very fine but ekitima oyimiridde you are not a politician. Yes. Oli munnabyabufuzi mu ngeri y'okuyamba ebyobufuzi okubeera ebirungi but si kubeera munnabyabufuzi ali sided gw'olina side gy'okola otya gy'owagira gy'ogwako kale kitegeeza butegeeza nti ebyo byonna ebyogerwa olinga aga nti abantu bonna bano abali wano nti bonna balina kukkiriza mu kyenkola ntya mu kyoyogera ky'oba ogamba naye ng'ate ekyamazima gwe newankubadde ng'omusumba ayogedde ekyo n'okuba engalo oluguudo lwe boogerako waliyo jjajjaawo waliyo sengaawo abadde ateeka emiyembe egyo ku kkubo n'afuna akasente simanyi lwaki abasumba twatandika ddi okubeera n'emitima self-centeredness ali n'abantu mbanenya bw'obanga onoonya Katonda ddala ng'oyagala kunoonya Katonda nga toli selfish nti omunoonya ku lulwo naye ng'onoonya ne banna abalala babeere bulungi how dare you stand out n'oga nti engalo zikola zitya zeetaagisa tuveeyo kati gwe obanga kubanga nze kyendowooza pastors abasinga obungi mu Uganda they are very rich mulimu abagagga ddala okitegera let's come out okitegedde naffe tukole plan tugende gavumenti nti nga bwe kirabise nti olinawo kasente bulungi nti ffe tuba tulesonze tuvudde mu biliyoni zaffe 40 ana oluguudo lw'egundi oba lulemye ffe tukutte ku sente zaffe tuziwadde gavumenti nti naye ffe nga badonors bakola dona akuwa sente nze nkozeko n'ebitongole bakuwa sente nga bagamba ekigambo kimu ezaffe zakuyamba bakyala bafa nga bazaala specifically toziza ate mu baami abetaka okuzayo abaana ku ssomero tuwe n'accountability yaffe naffe ng'abasoma tusobola okuvaayo abalina akasente n'ogamba tuzitaddewo gavumenti tugambye nga boogere tolina ssente ffe zino tuzitaddewo tukole oluguudo lw'egindi n'olw'egindi ye pulaani yaffe tulaye gavumenti ng'ezigaana nti nedda naye gwe n'ova ebubi abantu abavaayo okulaga obutali bumativu bwabwe nga kirina mu constitution okulaga obutali bumativu bwabwe gwe n'ojja Katonda gwe yatuma okuleeta obulamu bulungi eri abantu n'obaga tubakwate tubasibe what are you saying kakati olunaamalaawo entegeera entono tutawaanyiza abaddugavu naddala olunaava ate ng'obalumba mu kkomera ndi katuzo babulya Yesu ng'ate oli kitundu kwabakwata tuyina ekizibu ekinene kati anaagulaba mu kkomera n'agamba ati ndi kati aleese enjiri azze Yesu we oli yatukwasa gwe yayogerera n'aga nti batukwate bukwasi kyekyandeka mu kkomera kati azze mu kkomera gyendi akawunga ngati kati ate mbaledde Yesu ono emirembe gyagenda okuba nga ndi akkiriza Yesu oyo no wonder abantu Yesu abakaluubiridde because our conduct our plan ebigendwa byaffe eri abantu abalala omusumba yenna you are serving people oweereza abantu okitegedde obuvunaanyizibwa bwo si kwesavinga interests zo interest za Katonda ate interest za Katonda ziri mu bantu kyovola mu kitabo kya Yokaana ebbaluwa agamba nti omuntu oba munnanfuso ga nti oyagala Katonda gw'otalabangako ng'okyawa munno gw'olabyeko you a hypocrite okitegedde kati omusumba bw'ova tutegeera nti interests zo kuba nze nange ndaba nnyo alumba leader of opposition Honorable Kyagulanyi omuvuma oyo bwati ne bwati but this is the hope of the people bonga abantu mu society but this is their hope desubire bakola batya balinawo kati bwobanga Kyagulanyi is not an option you be an option kati you one option agatu kwata bekalakasa nga bekalakaza ebintu bibaluma gwe ayo option bobo yagala abantu okubatakula kumbera mwe bali then beera option gamba nti Kyagulanyi tajja bayamba ate najja batwala yerere kati nze nzizayi najja abatwala nti ntaddewo biliyoni 4 tusoke tukola oluguudo lw'eyindi gavumenti ntaddewo sente bwe ziti tuyamba abakyala badde Kyagulanyi ebyabikola nti nedda kati bala beera option but you're not an option ovuga emmotoka ennene oli mbulamu bulungi nnyo abantu bavuddeyo beeyambeko bakose eddoboozi lyabwe bafunye n'ayimiridde ku lwabwe okuboogerera ate ogamba nti betalina kyaba bottom line is abantu ekisooka mba magezi musome Bible zammwe by the Bible
togisoma nga ddiini soma nga asoma ekitabo nga era bw'oyigiriza omwana okusoma SST bw'omuyigiriza okusoma science kubanga Bible constitution yansi yonna ntera nnyo gamba abantu nti bw'oba toyise constitution manual nga bwagula essimu ey'empya wagigula mu box bakuwerako akatabo ka manual akakulagirira the do's and the don'ts bazita warranties ne guarantee ne baga nti essimu yaffe tokyajinga amasannyalaze genkana bwe gati essimu yaffe nti tokyajinga ngeri onu essimu yaffe tojogererako ngeri ku kyaja essimu eyakola essimu takumanyi naye akuwerako manual akuyambe bw'ogenda okukozesa obulungi essimu ye ne Katonda bwe yatussa mu nsi Bible manual naga nti bw'obeera mu nsi nti kitaawo nnyo kubaseemu ekitiibwa mukazi wa muno tomwendangako eyo manual bw'oba onaawangaala nti ye okumanya Bible nnungi nnyo neekuwa n'ebyokulabirako kubaamenya amateeka ago ge yakuwa ebyabatuukako naga nti Dawudi yali kabaka nti naye kyamenya obwakabaka bwe bwonna okusaasaana yali kwagala mukamunne mukawuliya neekuwa ekyokulabira ku tteeka eryo negamba nti akakati omanye kyaleeta obuzibu nti waliwo omwana omu nti Samusooni atassa mu bazadde b'ekitiibwa bigambo Katonda byali abawadde tuyagala ngo omukazi atali mu Yudaaya bwe yamwagala yafundikira afudde n'amaaso temuli buli tteeka ekuwaako ebyokulabirako ebyavaamu kanajja naga nti ebyokulabirako mbikuwadde n'ebiragiro nkoze ntya mbikuwadde n'akuwa n'abaagoberera bye yalagira gye baatuuka ekyo Bayibuli kyekola kati gwe n'olonda ndagiriro era negga nti eno red flag mwana wattu tobbanga eyo red flag tobbanga nti teweegomanga kintu kya munno tottanga n'akubula n'abatta ekyabaviiramu kakati yo n'agamba nti kati obulamu bw'onaakwata ebyo nti n'obitegeera nti nze Katonda ndi omu tebangattako nti ye tonkola na kifaananyi kyole kubanza sina gwe nfaanana teryanfaanana bw'oba oyagala kifaananyi kyange tula muntu munno lubereberye mu 26 nti tukole omuntu mu ngeri yaffe mu kifaananyi kyaffe bafugenga bw'oba onoonya kifaananyi kya Katonda noonya muntu ki munno mwendi omwo tonkolera kirala awo wendi ye n'akuwa manyo naye olw'okuba nti abantu ekibi kyatugeta ye bwe bamuwa manyo y'oku ssimu olw'okuba yalaba omulala bw'ateekako essimu ye olugigula bw'ati nga ssaako ono ewangala omwaka gumu ng'efudde nti abakyayina banziba naye nga mutwegu agiteeka mu masannyalaze ng'akyajinga oli n'akuba kyaja n'agyeka amasannyalaze n'ayogera nebwatukira kutu nti abakyayina batuwa ebisimu ebyekikuli naye nga mu manyo bw'osoma yali yakuwadde n'agamba nti don't do this era n'akuwa ne garanti nti bw'onaakola by'eggambye biri nkuwa garanti emyaka 5 kyeva ewangala omwaka gumu n'ogamba bano babbi batuwa garanti enfu naye ggwe wagoberera mano gye baakuwa y'ensi mwe tuli abasajja Bayibuli ekulaga nti abantu abaasooka bamisusera baangalanga emyaka 9 olwaleero omuntu ow'emyaka 12 tukuba n'enduulu naye nga kiki omutawana manyo bameka abagiriko oba okitegedde ye n'akula naga nti omusajja ati funa omukazi atya omukazi omu kubanga nze manyi bulungi omugongo gwo n'amaanyi go n'obusobozi bwo ne famire yo osobola kontrolinga omuntu atya omukazi omu ate nga amanyi bulungi yagamba Bayibuli egamba nti nosanga olinga yakutuka omugongo nga bwamubuuza bannange omusajja oyo yakutuka omugongo abakyala alina bameka nti 8 okitegedde egambye we egamba bw'osoma ekitabo kya Mubuulizi egamba nti omukyala njegere n'omutima gwe kyambika olwa Bayibuli kyeyogera kakati abo n'ofuna bana omukyala njegere n'omutima gwe kyambika naye n'ofuna bana kyambika tuyinza kukinyonnyola tutya liggwa lyolinyako butiri kufumita olwogera mbakoliza sula emusanvu yaga nti kyandisinzeeko omuntu obutawasa waba anaaweereza Katonda kubanga amanyi kitegeeza kyalisinzeeko omuntu obutawasa singa anaaweereza Katonda obulungi kiba mu Bayibuli musanvu Ekereziya si kyeyakola ne Yesu yakiddamu ati kyekyo kyegamba naye kati oluusi obutamanya fuutukafuutuze n'oyogera ku kintu naye nga tolinaako bwino wakyo kivaawa ekyekereziya kyekola kuba yamanya nti omuntu abeere yekka era Pawulo aga nti omuntu ali yekka afo kasinga Katonda ate gankubule ne Yesu yennyini bakimubuuza Matayo 19 yaga nti omuntu kyandibadde kibi n'atawasa kubanga omukazi liggwa omutima kati gwe noleeta bana Katonda kyali akuwonya nakati bw'oba oli munafufu naye kyambika kitya kimu ogumene okitegedde abakyala abo boolaba baasuula Adamu mu Edeni Eva yamusuula omukyala oyo gwolaba Adamu yali mutuukirivu obutaggwaawo bulamu butaggwaawo n'agwa lwa mukazi Samusooni omusajja yasitulanga geeti wankaaki ezitowa kiro kagambe kiro nga 5 n'agibwa ku mugongo n'agitwala ku lusozi omukazi yamusuula Dawudi omusajja yalwana n'atta Goliyaasi yalina fuuti ezikutuukiriza mu 12 myaka 14 omukazi yamusuula kakati gwe bw'omala okulaba bazira bonna nga bagwa nga bakunkumuka baggwaawo gwate n'ofubutuka eno nga nti nze mpayo bameka
Mbayo bana. Olina ekikyamu ku mutwe. Olina ekikyamu kiri kye yagamba ye yali amanyi kikyakuwadde. Amanyi amaanyi g'omukyala tosobola basobola bana. Ekyokubiri bobo balese bana. Olina emitima emeka kubanga omutima ogwagala guba gutya? Guba gumu. Abamu amanyo jawuzamu abennaku zino. Ng'ojawuza wa. N'agwabuluzamu wakati ogumu n'aguwona. Genda obuze baayagala bajja kubuulira nti asinga kwagala oli. Bo benyi bajja kugamba. Tweyanzege. Emboozi badde empanvu. Bingi ebyogeddwa nkakasa nti nno. Naye nze mukulaba okwange. Buli kigambo kyonna ky'oyogedde. Kibadde ekyansonga, kibadde ky'amakulu. Tweyanzege. Tusaba. Tubeerenga ffenna wano abantu bawulire nzimba sabidde kubera kimanyira bajja kusaba tubeerenga ffenna wano tufuneko ku bigambo ebyo ebyamagezi nti ensi eno abantu nse batutte nnyo abamu ne balemeddwa okwanaganya ebyensi n'ebyomwoyo bwa Katonda balemeddwa so butugezaako kubikwanaganya ndowooza kijja kutuyamba nnyo because tulaba nti bannaddiini abamu bavudde ku mulambo kati nga bitwogeddeko wano ate tulaba kati n'abennono nabeera nga era kyekimu nekitegeeza nti nno oba oli awo amutwabuzabuziddwa so tweyanzege tukkirize tukulekerere wano tujja kukomawo olulala era tubigatteko tubyogere nze Geoffrey Mayanja aka Mr. Wagwan nze okusinga mumanyi lya Hilale naye agattako Servant Hilale Musiima so gwe tubadde naye n'olunaku lulala tujja kuddira tuwaye emboozi tukwagaliza ekiseera ekirungi. Ebiseera by'omu maaso eri abayiiya bano abeekakasa ate nga balowooleza waggulu nnyo biri wano ku Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo. Essomero lino ly'abawala n'abalenzi era naabo abava waka n'ab'ekisulo wetusomeseza ne twagazisa n'okukyusa ebirowoozo by'abamusaayi muto. Abasomesa baffe bayivu bulungi balina obumanyirivu bazuula ne balera n'okutumbula talanta z'abaana ssekinnoomu. Diamonds Pre and Primary School mu Kimbejja Buddo tukwaniriza tuwa omwana wo tojja kwejjusa.